ebivulu ebigulwawo sijja kupapa nnyo genda mu bivulu sijja papa banza bakubamu kabuumu ati nze bale tukolera ku street okitegeera tebaagalako wadde oli muzibe otambuza lubuto tebana gwe baagalako embeera yazze ku bikukujju kubanga abaana babadde ku street ng'abaana bangi naye n'embeera ezzeewo mbi twengambidde mbu embeera mbi waliwo abavubuka ababadde nga baali bakoowa obubbi bakoowa okkuba abantu n'agamba kati nkuze kanfune kyenkola oba kantunde obuleega kantunde obugoyegoye kansobole emisipi gyange kantunde engatto kansobole ensawo nkoyo okkuba abantu emimwa kati abo bonna bagenda kudda mu mbeera zaabwe. Full stop tumulabewa essaawa eyo nga biguddwawo ebivulu ebigulwawo sijja kupapa nnyo genda mu bivulu sijja papa banza bakubamu kabuumu nabitidde dda muyinza okugenda batigudde nemusooka mugira bwe mutya abantu enamboole bafuna 200 bumu nasijja genda nkyasooka mpumuleko mpumule mu kayumba kange eno nga bwensooka gomanye okuwona omuzigo nasooka awujjalamu nowanika enkwawa nosooka owanika okugulu nga teri akubanja ozuukuka 5 nojjaku wano nolambulako baneiba mujye baleko gobuza baneiba olwalero mpozi leero mmeka nebagamba 10 nti olinaku ozerabire naye bwe zituuka mu 14 15 nezituuka 14 sente z'omusajja akanyama okalindira mu bubba toya akuwulira vumbe bakubanja emyezi egyakusanye ng'obugira ennyama kati ayinza n'okozesaawo ebisaaniiko obuveeraveera ne biwunya era nga osiika akanyama ne mabuli kaveera nnyama wekyakasasiro anti tayagala awulire ennyama kumbe noli mu kusiika kanyama n'omuka gw'ebibera gubulidde muli kati ne abuzaabuzibwa naye kati wano akanyama kange nkasiika bulungi nnyo era oba onjagala full stop gwani oba owulira ayogera ne landiroodi osooka kulengeza mu landiroodi azize naba si landiroodi ennaku z'omwezi zitusoze okusasula nabeera oba mukwano gazze kulaba akusanze mu nnyumba waliwo kati nezitatuuka soka kuta amabooti wano kapeti weekoma olabe engatto baya landiroodi nga bambala engatto emu oyo landiroodi naye nga bano bangi beesunze okugulawo kubanga emyaka 2 miramba bagamba nti babadde kayasi kituufu so oli ayinza okugamba n'agamba nti bwe tobadde kayasi yensonga lwaki togenda kupapa akayasi kabaddewo nze ng'omuntu nina ensonga yange njamala kwebaka ngolere ku nkwawa ngolere ku lubuto oluvannyuma kweyozaayoza ate kati tobuzalina ku 6 oba okitegedde sijja kupapa ate n'abantu baavu kyoliko full stop oyagala kuŋŋamba nti singa banaategeka awantu wonna ne bakuyita mu ntandikwa wano ogenda sooka obigaana oyinza okubaako akasente andi kati kiri bwe kiti we bampitanga ennyumba tennaggwa nja kgenda naye bampitanga banange ewedde nga ndaba mu nnyumba kiriya nja kumala kujja kwebaka ani gotanga sinijja yebakamu mala kwebaka awo ne wenfa mana atadde muli katairozi mulimu kashawa abaana bajja kuba baagala ekyokulya balikoleeza abo maama ajja kuba ayagaliza okulya ajagenda kati nange kyenkoze kino kimala naye agenda atuyiza ekyokulya nange nebakemu gwe bagamyeko omusajja tawumula tuwumula kiro nange nina okuwumulamu nga n'ogenda n'okazana
wakijja mu Bible kiririramu omusajja talina kuwumulamu. Simanyi naye ffe tulina okukolerera. Kale kitwale Tulina okukolerera abakyala. kale kitwale mbundwadde. Abaana. Kitwale embundwadde emyezi egyo oteeka okuba ng'oleseewo bizinensi yanti kati banjirese egenda okuliikiriza family kati wembanjireseewo tasagenda nagiddukanya kati naye ate wabaani nga namutegekera ka bizinensi nga naye mumanyi kino kyentuuseeko nali sisisuubira sokundekemu sokineebakemu bulijjo banjirubya nga omutima gunkuba nezituuka ninakoze omwezi nga 18 okusasula ennyumba ndekamu omwezi gumu soko gwe gwogenda oyiribe mbanga namukolera bizinesi alina ogendayo nange nsigalewokko kati wewampamu kisinga bbe nga mutufu neebase kati ziddako nange nina kuyiriba nga nawe tuulako wano tugende njiribe ekyokulya kijje naye asooka agiwuliremu awulire gwe omanyi ennyumba nga akawo akakuyingira nositula kakateni ab'ebivulu bagira bakwesonyiwa tebanneesonyiwa twala eri amate munneeswa ŋŋambye we balabanga ennyumba bagimaliriza banneesonyiwamu wiikisi mmeka soke njiwuliremu akawoowo kaayo eryeta kyakiringanga nga obadde oguza emmotoka okugirabako akataka kati nange wenjija nebankwasa ennyumba yange wiikisi mmeka nga nkyagiwuliramu ki akawoowo n'omuntu olaba gula akasati nga kano kapya tosana kazi kamuntu eba yiyo naye weekaddiwa sati yambalako kwezo naye webampya tojambala eyo gireke naye enkadde yambala kintu ekipya okimanyi nkiwulidde ekyo abaana bali batya kuba twakaza abaana ku masomero simanyi oba olinaye eyaze ku masomero naye ate era tubadde mukaaba fiizi zaabula tekalina we kava abasomesa amasomero gaagala fiizi kitegeera bali batya abaana Victor mulungi baby Vio mulungi ye Victor yazeeyo ku ssomero kisa kya mukama ye namuziza alaba ali mu kisulo ali mudde ali wa jjajjaawe waava olaba kisinziira oyogedde otya ne Dimaster ne nannyini essomero omuwaka kitundu nogamba amanyi headmistress zina emitwalo emeka balance ojja kummanja kuba nojjayo n'esatu waliwo abajja najjayo naye obukadde 2 twenze twenkana nsawo abalinamu bali abaakolwa nga bammwe nange nsasula bitundu okujjako nga wa bbeeyi ntono naye nentwala lumu naye nga osobola okwogera ne Dimaster kuba embeera naye agira situation aba agikolaki agira kati ojja n'omuleeta nomugamba kale tujja sasula mpola mpola ate nga akimanyi kusomero ky'okwatandikidde yaliwo nga mukadde ate nga akimanyi wali osasula aguma ye Victor yazzeeyo kuba wotuuse wakati omusanzeeyo abadde azzeeyo akyanyunyunta kabeere ebitabimanyi ali ku nyunyu mama nyunyu zisooka waddaddi nezidda ewa Vio weziva ewa Vio nezidda ewa ddadi weziva nezidda nedda sebo ebyo bireke naye mukama neeyanza waliwo luno oluyimba g'amazima Pastor Wilson mu Lugembe yalukuba negundi abaddewo Katonda ndabaddewo n'ensonga olwo oluyimba olwo buli wenduwulira agamba Katonda abadde kwene ensonga abadde mwene ensonga okite abadde mwene ensonga okitegedde oluyimba olwo yimba waawo ddamu awo oba okitegedde olwo oluyimba ne Pastor bagamba oba yalikubira munze nnyo lwentuula muli neŋŋamba si maanyi gange si kwagala kwange wala kwagala kwa Katonda na mikwano bebambeereddewo kati ŋŋamba ddala kituufu Katonda yabadde mweno ki ensonga
oluyimba lwonna buli wenduwulira era nti Jack mwenna abanyambyeko abali mu kunnyamba abadde Katonda ababaddemu Katonda n'amala ava mu anti Jack kiyimirira oba kitegedde n'amala amuvaamu n'agamba full stop anti Jack ogwo omutima ogw'okuyamba nguggyemu kikomaawo naye nga mulamu sigamba kufa abantu tebankwata bubi omutima guli oguyamba n'agumugjamu banne temunkwata bubi abantu mukwata bubi ate abantu banne ngambye anti Jack Katonda n'amala mugjamu guli omutima oguyamba omugabi wekikoma naye nga tafudde naye nga waali naye Katonda guli omutima oguyamba n'agumugjamu wekikoma kitegeeza Katonda yabaddemu enoki ensonga era yeyamuleeta nze nali simanyi oba nsobola okubeerawo paka emyaka gino oba nsobola okubeera nanti Jack nandabako nali simanyi oba nsobola okufuna emikwano nga ggwe emikwano nga SB4 emikwano nga n'abalala baba mama Fiina ebona emikwano gyange oba okitegedde bakapere nali simanyi nina emikwano egiri Abu Dhabi abaana abali mu kyeyo abali mu kube kati nga onogamba Baleema Balahuma tebammanyi bali ku kyeyo Baleema Balahuma simanyi gwe nina abaana nkyatinga nabo eyo e Bulaaya ninga tuli mu kwogera ninga tebammanyi ne bagamba Christopher bale bambi kukola wale buteefeebya omanyi fe abaliko obulemu twenyoma banandaba batya nga nkola kino yeggwe obulema tebugenda kuvaako leero tebugenda kuvaako nkya yeggwe kati nganze wano anti Jack okundaba butenyoma buli omu omuntu gyali towenyoma kyobola ngamba Katonda yatubeereddewo oba kitegedde butenyoma buli kimu kyoba okola kikole n'omutima gumu nange kyobolaba buli ebintu byange byenkola n'omutima ki era wensanga mu ngatto zange nga njiriba tukola n'omutima gumu goba gwe seka yenze tekigenda kunvaako leero tekigenda kunvaako ddi kyalubeerera paka gwaseka seka bibyo bwe seeyagale ate nsanga nga ndinde maama nze daba bali batambula nange entambula oba kitegedde wegede ku ngatto zo muli mu kuyiriba bangambe military police eri eyo KCC eri eyo babayiribya nawe wokolera bakuyiribya nkutidde tebaagalako musuubuzi bakayita batya sikajja kajja ate akajja nako anti mukajja siinamu kifo sambaddemu ekifo mulimu ebifo mulimu ebifo ngo baba oli yafunawo ebifo bye balinamu ebifo naye kati nze bale tukolera ku street okitegeera tebaagalako wadde oli muzibe otambuza lubuto tebana gwe baagalako embeera yazze ku bikukujju kubanga abaana babadde ku street ng'abaana bangi naye n'embeera ezzeewo mbi wengambidde mbu embeera mbi waliwo abavubuka ababadde nga baali bakoowa obubbi bakoowa okkuba abantu n'agamba kati nkuze kanfune kyenkola oba kantunde obuleega kantunde obugoyegoye kansobole emisipi gyange kantunde engatto kansobole ensawo nkoyo okkuba abantu emimwa kati abo bonna bagenda kudda mu mbeera zaabwe era ogenda kulira abantu nga bakuba endu akasimu kange bakabye naye luli obubbi kale bubadde nga si bwamaanyi ng'edda nga bukendedde ng'oli osobola otambula n'akasawo kwe bulungi n'atuuka ewaka naye kati gyagenda osokolayo omutwalo ogwo bakulize balance omwana akulinnya amanda tebalina kye bakola abaana badde bakuwa ng'oli agamba bana ebintu by'ekiyaye nabivaamu ng'oli agamba muno nawe emyaka gyo kikyakola ekyo eby'ekiyaye lwaki tova muno otandika okukola nga bakuwa embeera
oba kitegedde kati nange kati eyo embeera abaana gye bagenda okuddamu so gwoli otya siteeke eriki kati nze teeke yange ebyo mbadde nkolera naye tujja pambana mukama kyanaaleeta nze ndi mupambanyi nkitegeera ndi mupambanyi sigenda teri agenda kwenda ku studio mbugenda sabiriza never ekyo kyo nakisazaamu mu linnya lya Yesu nja kupambana paka Katonda waalimpita era nja kujja nja kuyiriba nija n'engatto zange kama gwentegeera gundi mutwe sigenda simatto sigisobola sigenda kwetikka migugu okulekanga naafunayo omuntu alina ekifo ne mugamba omanyi nkati abifo nabali nabo ajja genda atundeyo peya zi5 gwotundeyo 2 ye ayagala omwezi aba kitegere ate taba ebyokugatta nabyo si birungi ojja genda otunde ogwo nga ate omusinga tatandise okukiika ensingo aba kitegere ne bagwe nga gwe kifo kyo oba otunze peya zo 5 zeezo oba otunze 2 zeezo aba kitegedde ne kati nembeera eriwo bannange eyagge yazze naoli ayinza okubuuza nti abantu bano bonna bakuŋŋaanira ku street okwo bavaawa kuba KCCA yeegamba eyagala clean city smart city factory operation gye baliko ekibuga ekitali mugoteko bwe kuti ekibuga ekiri mu oda era bagamba nti buli bibuga byonna gye biri tebibeeranga Kampala bwali abaana bano bavaawa in fact bo bagamba bagende mu butale obutale ojja kugamba omwana wa musindike Nakasero omusindike oba Musafi omusindike Owino bwino obutale bwonna ebifo byakola ki Owino si yoli owedda Owino kati kasigala ka party bwe kati Owino yali munene nega yonna bamuzimba mu kati ka party n'ekisawe tekiwera abantu bonna ebifo babikola ki nti kati nganze full stop akatale sekasobola bwe kitegedde tokasobola lwa bbeeyi tokasobola lwaki mugotteko eri baba bangi banza n'okulinnya bwe kitegedde akatale kw'amazima sekasobola neetaaga awantu kale nojja ku street si mugotteko nnyo oguli awo kwajjukira abantu bakola ki batambula kati ate eriri mu katale abantu baba mu kwenyigiriza onu biki kakatale kazibu kakusindikagana gwe biki dita bose osangiramu n'obiki ate bo mwetulikiddeeyo mwena muweddewo bintu byokwerinda nawe si bimanyi bintu nze n'okwebeereramu naye ng'aga amazima anti era ne ku street babagoba bagamba obutujju mbuliriddawo ekimu ku bye beekengedde bye beeraliikirira obutujju kati baba bagamba obutujju n'emmotoka bazijje mu paaka kuba n'abantu mwenna bwe bakuŋŋaanira kale sebo n'abantu bwe bakuŋŋaanira kale kyogamba omuntu tasobola kulinnya mu mmotoka n'abatulisa ate wali street ate omuntu gy'aba akuba ayagala wali abantu abangi naye kati eno main ojja kujja oyimirire wano eri tojja kukubayo ojja kuba bano bali wano kati ate omuntu anaakuba boma ajja kujja mu paaka ajje mu katale so okusinziira ku mbeera gwe wandyagadde ekibeere kiti abantu abo babaleke bulesi ku street kale bakutugambe nti kinandigambye embeera eriwo jjukira abantu baavu bakazi abaana mu masomero abaana badde ne looni oli yeewolayo bulooni bw'emitwalo oba 3 oba 4 atandika okukola kati saawa zino bw'omusindika n'agenda looni bamubanja bw'ogenda otandika okukwata embaddi y'abaana bani badde batuleka ne batugamba bannange okwalira ebintu mu kkubo wakati ne mweyongereko emabbali muleke emmotoka ziyitewo oba mutandike essaawa emu mutandike okukola oba kitegere muveeko ssaawa 4 mudde ewammwe atafunye 10 tanyiga naye kati ssaawa zino omwana anoonya ekyokulya abaana badda mu masomero abaana beewola jjukira tubadde mu lockdown bavudde mu nnaku enkulu sente tewali bitegereko ebyo naye ogenda n'otunuulira ne gavumenti n'ogisaasira waba okkirira wansi eyo n'oweebigere obulwa w'oyita ngawwa naye ate nga kkubo ngawwa ngalo mu street yawo osanga abantu batadde mu kkubo anti awo osanga abantu bali kumpi mu kkubo
simu kuba wakati Nesindika bwesi. simu babera we emmotoka era eziyita abantu bayita Era jamu omulaba bwajja oluvannyuma lw'okubanga tewali wakuyita. bibaawo bayitawo era nekirala kati kankubuuze era nomala ogenda saawa zino ojja kulaba era jamu ng'akwata emmotoka bayimiridde bakola ki emmotoka bakola jamu emmotoka zikola jamu n'emmotoka nnyingi abantu si baleeta jamu motoka owebigere talina jamu wamukwata Anti baagala okontrolinga abasuubuzi bakontrolinga emmotoka bakontrolinga bodaboda tekisoboka ekibuga kitereere tosobola goba bodaboda mu Kampala tekisoboka tosobola kubawa stages ntuufu andi kati ogoba bodaboda mu Kampala omuntu wa wansi kati nga full stop batomulowooze bagamba bakuyita batondowoleza nga baliko obulemu kati ojja kugamba full stop maze okusuubula ebyamba nzize mu tawuni nzize okugula ebintu nina byensuubudde besisobola bodaboda ogigobye kati ngenda tambuza ki ntuuke ku taxi atugambe bodaboda okulinnya bodaboda anti baganze zikola emitawaana linnya yaku stage awo wofunidde ekintu wokiguze ekutwala ewo eyokukuba totugirinnya awo tijja soboka naye tosobola gamba bodaboda ogijjewo bodaboda kati taxi ejja kunsuula wano naye nga gyengenda eri mmanga ne taxi ka bodaboda ntuuseeyo ntya oba kitegedde kati ne taxi wenteeka wano nja kufuna ka bodaboda akaliwo kantwala nino ngende ngula ebintu byange kansuula no ku taxi nzituke ngende ewange oba kitegedde kati Kampala yo ebyentambula bigenda kuba bya zigizigi